okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Otenderezebwe, ogulumizibwe, ayi Kitaffe Katonda ow'eggye, tukwebaza olw'okutukuuma ate n'okutukomyawo ku nkyene ya leero. Nkwaniriza gwe wenna ali ku puroguramu eno ensula y'enkya, era tufuna ku mukutu gwaffe ogwa Avento Productions ku YouTube, oba ng'otufunira ku nga gwe oyita ku kibanja ekya website, naawe weebale, oba ng'oyita ku app yaffe ya Avento Media app. Njagala okutegeeza nti okola kya muwendo okubeera nga buli nkya ofisi ebiseera okulaba puroguramu eno. Era njagala okujjukiza nti osobola okuwagira obuweereza obwa Avento Media ng'okozesa Momo Pay oba Airtel Pay, nkozesa merchant codes zaffe, n'obaako kyonna ky'osobola okukola olw'obuweereza buno. Kasita buba nga olaba nti bubadde bwa mukisa gy'oli, osobola okuweereza ekintu kyonna ku codes zaffe ezibeera nga ziyita mu puroguramu eno. Kubanga obuweereza buno bukolebwa ku mutendero gw'obwannakyewa, ate nga tumanyi nti bugasa abantu bangi mu kubuulira enjiri ate n'okunyweza abakristaayo. Kale Mukama bw'abanga akulumiriza okubaako kyonna ky'okola ky'owaayo mu busobozi bwo, tukyaniriza era ne tukyebaliza Katonda. Osobola okukozesa codes zaffe ezibeerawo nga ziyita mu puroguramu, osobola ogikoppa n'obeera nti ky'ofunye osobola okukiteekayo olw'okuwanirira omulimu guno n'olw'okulaba nti gweyongera mu maaso ate nga gweyongera okukula. Kale katwewombeeke tusabe ate tugende maaso n'ekyokuyiga kyaffe. Katonda Kitaffe atuula mu ggulu ewali okutangaala okutagambika, tukwebaza nti okyatukuumye era n'olwaleero bwakedde. Kale kaakano tuyigirize, tuwe omwoyo wo abeerewo okutukulembera n'okuyigiriza mu mazima gonna, mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo, amiina. Omulamwa olwaleero guzze mu ngeri ya kibuuzo nga gutubuuza nti omuyigirizwa y'ani? Omuyigirizwa y'ani? Bayibuli mu Yokaana essula y'omunaana olunyiriri olwa-3 eyogera ebigambo ebikulu ennyo ng'egamba nti awo Yesu n'agamba Abayudaaya abali abamukkiriza nti bwe munywerera mu kigambo kyange nga muli bayigirizwa bange ddala. Ayogera ng'agamba Abayudaaya abali abamukkiriza nti bwe banywerera mu kigambo kye nga bayigirizwa be ddala. Kansomeko mu ntaputeni endala ndabe ate yo oba eyina enjawulo mu nzivuunula ey'ebigambo ebyo. Biri mu Yokaana essula 8 olunyiriri olwa-3. Entaputa y'emu bw'etyo bw'eri. Omuyigirizwa y'ani? Ekigambo kino si kipya mu matu gaffe, kubanga tuzze tukyebuulirirako emirundi egiwerako ne mu bitongole byaffe eby'enjawulo, mu bavubuka,
weeks of prayers tukola nnyo weeks of prayers kwata ku discipleship, ku buyigirizwa. So si mulamwa mupya nnyo eri amatu gaffe, naye njagala nnyo Katonda kubanga atuteekerateekera ebyokuyiga kubanga tubyetaaga. Buli lw'olabanga Katonda addiŋŋanye mu nsonga, wayinza okubaawo ensonga eziwerako lwaki akkiriza emiramwa nga gino ne giddiŋŋanibwa. Okusookera ddala kisoboka okubeera nti tetunnatuuka ku mutindo gw'ayagala tutuukeko, nga y'ensonga lwaki addiŋŋana ebintu ebifaananako bwe biti ne bibeera nga bikomawo buli kiseera. Abaganda wano ewaffe bagamba nti addiŋŋana amawolu badde akinaagajjamu omukkuto. Kale okuddiŋŋana nsonga nkulu, bannaffe abamu bagamba repetition deepens impression, nti ekintu bulijjo okoma okukiddiŋŋana kirina engeri gye kigenda nga kikwata ku birowoozo by'abantu, ne batandika okukirowoozaako ne bakifumiitirizaako, oluusi ne kishaping oba ne kimoldinga obulamu bwabwe. Mu ggwanga lyaffe wano Uganda waliwo omusajja ayitibwa Yoweri Kaguta, naye buli lw'abajja ng'ajja okwogera ebintu eby'ensonga ayina ebintu by'ajjukiza bannayuganda. Ajjukiza nnyo bannayuganda we yajjira kilomita ez'enguudo ezaali tamaked zaali mmeka, abakozi ba gavumenti abaaliwo baali bameka, abajjukiza nnyo amasomero ga gavumenti gaali ameka mu 86, n'abajjukiza income per capita GDP byonna agenda abibajjukiza, n'abigeraageranya ne waatuuse, agezeeko kuumira mu bwongo bw'abantu ekifaananyi nti waliwo ekikoleddwa mu myaka 4, kubanga abantu beerabira ne bava ku mulamwa. Ne Katonda okuddiŋŋana emiramwa egifaanana bwe giti akimanyi bulungi nti abantu beerabira, basiimuuka, bava ku mulamwa, oluusi n'okukula kwabwe kubeera kutono nnyo nga tukula mpola, nti singa tetuddiŋŋanibwa kujjukizibwa ate twandimaliriza nga tuzza emabega. Kyava asigala ng'atujjukiza ebigambo bino, atugamba nti bwe munywerera mu kigambo kyange nga muli bayigirizwa bange ddala. Jjo twayize nti tulina okutta ku bigere ne tuteekawo akaseera aka Katonda, ne tukakozesa tutya? Nga tuyiga Bayibuli, nga tusaba, ate n'okukuŋŋaana ng'abooluganda. Kati atugambye bwe tunywerera mu kigambo kye nga tukiyiga. Mu Lungereza agamba if you continue in my word, nti singa mweyongerayongeranga bulijjo mu kigambo kyange mujja kubeera bayigirizwa bange ddala. Oli muyigirizwa oba nedda? Onyweredde mu kigambo oba nedda? Weeyongeddeyongedde mu kigambo oba nedda? Ebyo byonna bibuuzo bye tusobola okweddamu oba okuddiŋŋanamu ffennyini nga tukebera obuyigirizwa bwaffe, oba ddala tuli bayigirizwa oba nedda. Bwe tuba twesanze nga tetunyweredde mu kigambo, kitegeeza tetuli bayigirizwa ba Kristo ddala. Kati ekibuuzo kigamba omuyigirizwa y'ani? Ekigambo omuyigirizwa
nga bwe kyevuunulwa wano mu Bayibuli. Waliwo Bayibuli ebigambo eby'enjawulo byekozesa ebivuunulwa omuyigirizwa oba ebiyina akakwate ku buyigirizwa, biringa 4. Naye kino kye tugenda okwogerako wano, omuyigirizwa kimuvuunula nga ye muntu agoberera enjigiriza y'omuntu omulala ng'etteeka mu bulamu bwe obwa bulijjo. Omuntu ono agoberera enjigiriza y'omulala ng'etteeka mu bulamu bwe obwa bulijjo. Kakati bwe tuba tweyita abayigirizwa aba Yesu, aba Kristo, tulina okuba nga tugoberera enjigiriza ye ng'etteeka, nti bw'aba agambye nti olunaku olwa Ssabbiiti lwa 7, lwerwo terukyuka, nti bw'aba agambye nti temuliiko kye muyinza kukola wessiri, ddala naffe tukimanya ne tukitwala nti tetulina kye tuyinza kukola ye waatali, ne tugamba owaayi katukulembeze ono kubanga ye byonna mu byonna. Oyo ye muyigirizwa. Nti Kristo bw'aba agambye nti mutambulire mu bigere byange, tugenda kuddayo tutandike okunoonya Yesu obulamu bwe yabutambuza atya, naffe tulina okubutambuza bwe tutyo. Bw'aba agambye nti mutte ku bigere, musirike mumpe akadde ekyo kye tukola, kubanga Katonda waffe kyatusaba kyayagala. Bw'aba agambye nti mugolokoke mulitaala mwake, ekyo kye tukola. Kubanga tuli baki? Bayigirizwa. Ebigambo by'omuyigirizwa, omuyigirizwa atwala ebigambo by'omuyigiriza we ng'ebyamakulu ennyo ebitalina kibyongerwako kirala kyonna. So mu bulamu bwaffe obwa bulijjo tuteekwa okuba ng'abantu bwe batulaba batulabamu ekifaananyi eky'omusomesa waffe, kubanga omuyigirizwa abaako n'omuyigiriza, era omuyigiriza ye Kristo. Ffe bwe tunywerera mu kigambo kya Kristo tufuuka bayigirizwa be ddala. Naye tekikoma ku ffe okubeera obubeezi abakwata ekigambo ky'omuyigiriza. Nedda, omuyigirizwa takoma ku kukwata bukwasi kigambo kino, naye omuyigirizwa akikwata ate n'akikubiriza n'abalala okukikwata. Kikye ŋŋamba, Kristo yakuumanga Ssabbiiti. Bwe mba ndi muyigirizwa nange ngikuuma, ate ne ntegeeza n'abalala nabo bagikuume, oyo ye muyigirizwa owa ddala. Kyekitegeeza okutambulira mu kigambo, kubanga ekigambo nakyo kyennyini kitugamba tugende twake. Kati bwe tuba nga tunaagenda ne twaka, kitegeeza tulina okuba nga tutambulira mu ebyo Katonda waffe by'ayagala tutambuliremu. Kati simanyi wa we tutuuse mu buyigirizwa bwaffe. Simanyi oba ddala kituufu tutambulidde mu kigambo Katonda kyayagala tutambuliremu, ne tukinyweza ate ne tufuba okulaba nga n'abalala bakinyweza. Mu bufunze obuyigirizwa butambula mulembe ku mulembe. Katonda kyagamba abaana ba Isirayiri nti ebigambo bino eby'amateeka mubibuuliranga abaana bammwe, mubiwandiikenga ku mifuubeeto gy'omu nnyumba, bulijjo babijjukirenga, nabo bwe balizaala abaabwe nabo babibagambe,
bazaale ne baddako babibagambe, kati ebigambo ebyo bigende nga binywera nga bitambula mulembe ku mulembe. Bwe buyigirizwa. Obuyigirizwa tebusobola kuba bujjuvu bwe buba nga tebutambula nga bukoma ku muntu oyo atya omu. Bangi mu makanisa gye tubeera tufuuse bannakyesirikidde, bye tumanyi byebyo, tweyongera kulya naye tetufulumya. Kati obwo si buyigirizwa, obwo buba buyigirizwa bwa kikuggu. Katonda ye aba tatubala nga bayigirizwa, kubanga omuyigirizwa ayigira ku musomesa we, ku mukama we, ate naye n'ayigiriza abalala okukola ekyo kyennyini. Mu bufunze kitandikiddwa omuyigiriza kiyita mu bayigirizwa ne kigenda nga kiva mulembe ku mulembe nga kigenda kyeyongerayo. Bayibuli egamba Abaebbulaniya 12:2 nti nga mutunuulira Kristo yekka, nga tutunuulira Kristo yekka omutandisi era omutuukiriza w'okukkiriza kwaffe, the author and finish of our faith. Ye mukama waffe Yesu Kristo. Kati ffe abeeyita abayigirizwa tutunuulidde ani? Tutunuulira mutendera ku mutendera ne Yesu Kristo. Tulina bingi bye tuzze tuyiga okuyita mu wiiki. Ebyo bwe tuba tetubikola tuba tetunnatuuka ku ddaala lino lya kubeera abayigirizwa, kubanga omuyigirizwa bw'abanga naye ayigiriza abalala tugenda kubayigiriza biki nga tetumaze kutuula ku bigere bya Kristo ne tuyiga. Kale mukama waffe Yesu Kristo yatugamba ebigambo bino. Njagala okubisomako mu Matayo essula ye-11 olunyiriri olwa 29. Matayo 11:29 Yesu Kristo atugamba ebigambo bino nti mwetike ekikoligo kyange muyigire ku nze, kubanga nze ndi muteefu era omuwombeefu mu mutima, nammwe muliraba ekiwummulo eky'omu myoyo gyammwe. Njagala nnyo ebigambo wano Yesu Kristo by'ayogera ng'agamba muyigire ku nze. Yeeteekawo ng'olupimo okwe tupimira obuyigirizwa bwaffe. Muyigire ku nze, tuyigire ku mukama waffe Yesu Kristo. Pawulo ye kyeyavudde atugamba nti nga tutunuulira Yesu Kristo omutandisi era omutuukiriza waaki ow'okukkiriza kwaffe, kubanga oyo we wali olupimo lwennyini olutuufu kwe tusobola okutegeerera oba bye tukola bikkaanya n'okukola kwe oba bitambula nga ye bwe yatambula. Waliwo omwami ayitibwa Bonhoeffer yagamba nti obukristaayo obutaliimu buyigirizwa bulijjo, bukristaayo obutaliimu Kristo. Kankiddemu nti obukristaayo obutaliimu buyigirizwa bulijjo, bukristaayo obutaliimu Kristo. Nze ndaba ng'omuntu ono yali ategeeza nti obukristaayo obutaliimu buyigirizwa si bukristaayo. Nze bwe nnyinza okutaputa mu bufunze ategeeza nti buli muntu eyeeyita omukristaayo ateekeddwa okubeera nga muyigirizwa. Buli muntu eyeeyita omukristaayo ateekeddwa okubeera nga muyigirizwa. Ye bw'atyo bw'agamba, kubanga bw'agamba nti obukristaayo obutaliimu buyigirizwa, obwo obukristaayo omutali Kristo. Kati ate obeera otya omukristaayo nga toyina Kristo?
ekyo nakyo olaba nga kiralamu. Kale Mukama waffe yatulekera ekiragiro n'atugamba nti mugende mufuule amawanga gonna abayigirizwa nga mubabatiza okuyiga mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu nga mubayigiriza okukwata byonna bye nabalagira mmwe, era laba nze ndi wamu nammwe ennaku zonna okutuusa emirembe gino lwe giriggwaawo. Yesu yatukowodde tuyigire ku ye n'atugamba mugende nammwe muyigirize, mujjulirize obuyigirizwa bwammwe nga nammwe muyigiriza. Nga muyigiriza ki? Muyigirize byonna bye nabalagira mmwe. Ffe bwe tufuluma ogenda okuyigiriza, biki bye tuyigiriza abantu? Tubayigiriza ebyo Kristo bye yatulagira, by'ayagala tutambuliremu oba nedda? Kale twetaaga buli ssekinnoomu ku ffe okutunuulira obuyigirizwa bwaffe, tumanye oba ddala obuyigirizwa buno bwe tutambuliramu ddala butuukana bulungi n'obwo obuyigirizwa Mukama waffe Yesu Kristo bw'ayagala tukole mu nsi muno. Obuyigirizwa bwa Kristo kitundu ku nteekateeka ya Katonda ey'okutuuka mu nsi n'amawulire amalungi ag'obulokozi. Omuyigirizwa wa Kristo aweereddwa obuyinza okusikira oba okufuula abalala okufaanana Kristo. Kati eryo lye katala lye tulina ng'Abakristaayo, ng'abeeyita abayigirizwa ba Kristo. Bwe tuba nti tuli bayigirizwa, obuyigirizwa bwaffe kabugende bwakira abalala nga tubayigiriza okukwata byonna Mukama waffe Yesu Kristo bye yatuyigiriza. Kale njagala okumaliriza nga ŋŋamba nti katuleke okulagajjalira obuyigirizwa bwaffe. Mukama waffe Yesu Kristo ayagala tujjulirize obuyigirizwa bwaffe, tukole ebyo ebigwanidde, tuyigire ku ye. Bwe tumala okuyigira ku ye tugende ate naffe tuyigirize abalala nabo basobole okufuuka abayigirizwa nga ffe. Omulimu gw'obuyigirizwa tebukoma ku ffe, naye bufuluma ne bugenda n'eri abalala. Oli muyigirizwa oba nedda, nywerera mu kigambo kya Katonda. Kye kikugamba ky'oba okola, Kristo ky'agamba kye tuba tukola, awo tugenda kunyweza obuyigirizwa bwaffe. Mukama abampeere nnyo omukisa. Katusabe. Kitaffe ali mu ggulu, weebale Mukama olw'ekyokuyiga kino. Tuyambe tunoonye bulijjo okumanya okusingako okuva gy'oli. Tuyambe bulijjo okuyiganga ebyawandiikibwa ebitukuvu era tubinywereremu lwe tunaasobola okunyweza omulimu guno ogw'obuyigirizwa. Tusaasire olw'emirundi emingi gye tutakoze kisaanidde nga bwe kibadde kirina okukolebwa. Naye otubeere ayi Mukama, tusobole okukola byonna olw'ekisa kyo. Tuwe omukisa mu mirimu gyaffe ne mu byonna bye tugwanidde okukola. Tukulembeze era n'ensi erabe nti ddala tuli bayigirizwa abo. Beera wamu naffe tutangire eri omubi, bwe tusabye mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Kwagaliza ekiseera ekirungi Mukama akuwe omukisa, tulabagane nate olunaku olw'enkya. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.